tomala ozimba bulungi olw'entebe zaffe ziggwa akola ki atandika okusolooza kati mu kusolooza awo ewaava obuzibu saasangawo alani yadde n'emitwalo ey'etaano egya Museveni naye ng'ate buli mpangisa gwe natuukangako ng'alina ki ng'alina risiiti oli muganda wo muleke biki teweegoba naye yambuuza ekibuuzo ennyumba zo weeziri nti weeziri n'agamba tonyiga bireke kasi ennyumba tagibbye ebyapa biri mmanya go nti biri mmanya gange nenzulamu kimu nti singa nakozesa omuntu gwe nsobola otwala mu mateeka bagamba akugoba tabuli kyakusuuza osanga bandimpaddeyo kye bampa kuba eri eba bizinensi kewanya n'abamu kimu nti okwawula bizinensi naki n'oluganda kati ate nze kye nakola saayawula bizinensi na luganda ekitinye ennyo yali arenta attakka wansi wa bukadde 4 ngamba ze ekitinye yali eddala emyaka gyali mingi kyannyamba ate okulaba nti ate nnyambako abalala kuba am a victim saafunayo yadde akataasa k'ettaka mu myaka 10 gye namala e Bulaaya akataasa nti kaakano kange ate sente nali wali mugula mmotoka mamotoka tracksuits na trainers n'enzimba kati nga bittaka tokubako eno bannange ettaka nga sibi nga mulimu lwange tolirimu ng'okungamba ettaka obanga yegula oluwalabu lwesitegeera nkulanga yegula oluchina ni abantu baffe abali Uganda tamanyi buzibu ki munnabulaaya bw'ayitamu okusevinga ezo paundi 5 oba 10 oba $10 kibeerewo awo kati mu kuzirya tomunyumiza abajja zirya tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emityana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika ebyenjawulo omuli Flickview, Holstein, Friesian, Ayrshire wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46 jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna tukubire ku noti 7556 osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. Views expressed in the following conversation do not represent the views of this channel. kale nyongero baniriza ku mukutu ogwa Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongero baniriza ku ina gye musinzidde okubanga ate mutulabira kansubira obulamu bulungi nnyo kansubire ebintu bitambula bulungi nnyo ku side eyo yonna gye musinzidde okubanga mutulabira ddala abantu baffe abali e Bulaaya tuli proud by bannaffe abawamato estate developers bano bagamba nti nno gwe munnange toddamu kweregana bapangisa guno omwaka gwakatandika omeze emitaafu oli mukwezi obazoba n'abapangisa beesige bajja kukusololeza omupangisa oyo ssente ate benjawulo gye balina oyinza okuba n'obuzigu obwo 5 nga bwa mitwalo 88 buli mwezi basobola okukwata zino ssente ne bazikuwa omulundi gumu omwaka mulamba mitwalo 88 omwaka mulamba bo ne bagenda mu maaso ne baba nga ate beesololeza kubanga si baavu bagagga bange mbeesiga Haji Wasswa omulabye nga nzija mukyaza waliwo omukyala eyansindikidde comment n'aŋŋamba Alani Haji Wasswa ngaabuze Haji Wasswa tabuze agenda kuba akomawo tugenda mu kisibo ali mu kuteekateeka hakki zonna zibenga buli emu etebenkedde bulungi nnyo then akomewo tugenda kuba tunyumyako naye ate olunaku olwaliro ekyenjawulo ndi ne director owokubiri okuva mu Wamato ono nno ng'atuula Bungereza awo wakajjabiza emirimu gye director wakubiri so namukyazaako gwe nasooka okukyaza nga ndi e Bungereza ne bwe yazze wano ne ŋŋamba nti okay tuyinza okuba tusobola okutuulamu ne twogeramuko ebigambo munnabulaaya aluddeyo ebintu bya real estate babimanyi bulungi nnyo business yatandikira Bulaaya ne bagivuga nga bagizza wano mujjukire ne kojja waffe Haji Wasswa naye yali we Bulaaya Japan n'akomawo wano naye agenda tuwaka brief background as a director lwaki naye yasalawo bakiyiwe wano ewaka then tugenda ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero tutandikiraawo sense okulaba sense okusanga bwana Alani amiina tusinkanye kati tuli waka
nasemba okubanga nange ndi wammwe Ozo tukyalirako mu mpewo empitirivu ennyo nenkusaasa ne ngamba Alan empewo anaagisobola naye Allah no mulungi bwe nsanga ku bantu by the way neegomba emmotoka gy'ovuga alhamdulillah saala za Mukama neegomba emmotoka gy'ovuga nenga bantu ku Bulaaya nga bavuga emmotoka ennungi it really inspires omuntu owulira ng'oyagala sikabula ekyo ogambe oba ngire wano naye anyway sooka obuuze ku bantu abatukulaba omulundi ogusooka n'abo batakujjukira tutandikira awo. Amina. Assalamu alaikum warahmatullah. Amanya mpitibwa Moses Matovu okuva e Bungereza Croydon. Oli wangabi? Ndi musajja wangabi. Dala dala ndi musajja muganda dala. Abengabi batuse. Abengabi. Mwe namba tumiddeko ndi waneno ku mukutu Alan Close exclusive. Yes sir. Oluzungu lumulunta wandi musajja muganda nnyo. Oli mwami mufumbo. Ndi musajja mufumbo alhamdulillah. So kakati ndowooza saagala message yonna ya Alan Cruz wakyazizza omwami oyo ayimiridde atya babi babuulidde. Babi babuulidde. Naye ate ndi musajja mufumbo Musiraamu alhamdulillah. Kubulako hakimu. Tekubulako. Just nyagadde kuyisaawo kali nti ndi musajja Musiraamu anywedde naye nga tekubulako alhamdulillah ndi bulungi. Oli bulungi? Ndi bulungi. Totoma? Sitoma. Okay. Naam. Tusanyusa okulaba. Amina. England eri etya? England gyeri nnungi obudde nalese bunnyogoga naye obeeramu olina experience yenkana ki mu Bungereza? Bungereza nyinamu experience ya myaka 25. Myaka 25. Wagenda oli mwana muto? Nagenda ni mwana muto ddala okuva 2021 no 21 paka saawa ya leero kyali mu Bungereza mpola mpola kyali mu Bungereza omumpola si mwe abagenda e Bungereza nga batugamba mwe mwagenda nga passport muli visa nga mugenda bugenzi ogenda ne kafaananyi ne kuyamu no ogwo omulembe gwali gw'abahaji waswa be batambula nga tebalina passport gyemirembe gyabwe abasajja abakuzeekuzeemu abo. Wow. Oyina experience ya myaka 25 kuva 2025 mwovubukidde mweyigidde buli kimu mwenkaddiidde. Kitegeeza gwe Uganda bwe tugamba nti ffe twayiribako n'osomba ku scrap n'okola bwoti gwe tewabiraba. Saabirabako bw'ataawo nenva mu kyalo nentuuka awo Nakasero simanyi ate nenoonya kojja ne mukubira gwe tewaliimu. Saabirabako omugenzi agimuzaata Mungu amusaasire byamusobako yatugambanga nti mwabagaggaga buli mugagga awuza natunda paani situndanga ku paani situndanga ku paani sijja kwewayiriza oyisa emikono mu maaso newebaza Allah n'ogamba nti weebale kunza oba haji waba waali n'omwebaza n'ogamba taata weebale oba haji ati weebale nnyo yenna eyasetinga ekyo era mbatumiddeko bakadde bange gye bali okuba nti saatunda ku paani. Mukwataganira ne Haji Waswa okutandika Wamato era gwe kusaidiyo ekirowoozo mukifuna muti okutandika ogamba nti oba oli awo ndi Bulaaya nenaali agadde okubanga nina ekintu kyenkola ewaka kubanga bantu bangi tebaagala tandika bintu wane waka batya. Kati ekintu kya Wamato ekyo lumu mbanyumyako ne Haji Waswa by then yali Japan eyo nafunamu challenge. Kati nafunamu challenge ne muganda wange omu yankyankalanya nina gye nali nzimba saidi z'esseeta eyo bweyogerere nankyankalanya kati mukubeera frustrated nkubira Haji Waswa essimu. That was around myaka nga 15 emabega. Kati ekyewuunyisa ngenda okubira Haji Waswa essimu yali mu mmotoka aba yali baali balagawe yali ne munne kati nga munne oyo gwali naye engeri gye yali avuga Haji Waswa yange essimu yali ku loudspeaker kati munne gwe yali naye mu mmotoka n'awulira bye nali ngamba Haji Waswa nga kyekintu kyekimu kyakola ki kyali mu kuyitamu. Kati be mmala ova ku ssimu ne Haji Waswa wayitawo ennaku 2 addamu ankubira aŋŋamba nti wankubidde essimu n'alira mukwano gwe n'ambuuliramu ekizibu ekyo kati oli munne gwe yali naye ng'ate era naye ayina abali mu mbeera enfaanana ng'eyange nga bawerako. Kati so Haji Waswa n'aŋŋamba nti omanyi
mukuŋŋumya n'aŋŋamba nti abantu bangi abayita mu kintu ky'oyitamu. Mbeera yali ki? Embeera waliwo omuto wange sijja kumwatula mannya namusonyiwa muweereza ssente tumala okuzimba bulungi. Oli Bulaaya? Ndi Bulaaya. Ettaka waligula? Naligula. Tumala ozimba bulungi olw'entebe zaffe ziggwa. Akola ki? Atandika okusolooza. Kati mu kusolooza awo ewava obuzibu. Kuba namugamba ssente aweeko omukadde wange endala azisavinginga ku akawunti. Nenda okutuuka omukadde yamuwanga ndala ku akawunti tekuli ssente kati nekimpisa bubi nnyo. Kati that is olwo mazeeyo bbanga ki? Olwo nali maze emyaka gyalinga 14. Gyali myaka nga 10 by then yakolebwa ekyo ekyabeererawo. Kati awo wetuva mwami Wassolo n'aŋŋamba nti naye nga bino ebisikadde yali abikoze bulungi. Obizimba yabizimba naye wano mu kubimanaginga we yankyankalanyiza nti saasangawo alani yadde n'emitwalo 5 egya Museveni. Naye ng'ate buli mpangisa gwe natuukangako ng'alina ki? Ng'alina risiiti. Kati so ne kinfrustrate. Essimu nagikuba nali nakuntebera dde nakubeera Wassolo essimu oyo. Niba natuusa ne Uganda biki ne munyana bena munyonnyolamu. Kati mwemu Wassolo kwe kuyo ate na kubiri yankubira essimu aŋŋamba omanyi mukuŋŋumya waŋŋambira nti abantu bangi abayita mu kintu ky'oyitamu but this and this can be done. Muganda wo n'aŋŋumya oli muganda wo muleke biki teweegoba naye yambuuza ekibuuzo ennyumba zo weeziri nti weeziri. N'aŋŋamba tonyiga bireke kasi ennyumba tagibbye ebyapa biri mu mannya go nti biri mu mannya gange. Kati awo bwe tutyo n'atandika okuleeta idea yaki eya Wamato. Kati Betty Wamato bwe yatandika. Omulabi atulabira e Bulaaya buli lwolaba wano munnabulaaya munno ng'ali wano nze nsubira mulaka mulina ebizibu byebimu like olina kyewafuna ekyokuyigamu? Kye nafuna ekyokuyigamu eri omuntu yenna ali Bulaaya oba agenda kati omuntu ali Bulaaya oba agenda nti odiringanga nnyo n'omuntu akola ki gw'osobola okuvunaana. Nti byonna byonna ebyantuukako one nasobola kutwala muganda wange musiba mukola ki oba musiba oba mukola ki oba mukola ki oba mukola ki oba muvunaana. Ensi yonna famire yonna yategeera nti yankozeeko buli azaamaanya. Naye Alani mu bantu bonna abategeera nga twali n'omu avaayo anzikiriza kukola ki kugamba nti muvunaane. Nga baŋŋamba nga walabye that is the best they could give me. Nga walabye kati so nembanga nga teri agamba nti oba munnange mugende mateeka oba mukole swaibo mutwale mu mateeka. Nga buli omwana nsaasira busaasizi oyo omwana ye kale baatyo. Kati nenzulamu kimu nti singa nakozesa omuntu gwe nsobola otwala mu mateeka bagamba akugoba tabalo kyakusuuza osanga bandimpaddeyo kye bampa kuba eri eba bizinensi. Kebanya n'abamu kimu nti okwawula bizinensi naki n'Oluganda. Kati ate nze kye nakola saayawula bizinensi na Luganda. Bintu ebyo biri tebikwatagana ate tebisobola kukwatagana ne bw'okola otya. Tebisobola. Uncle Moze manjiso bwe tuba tubalaabala ebbanga lyomaze e Bungereza ng'osuubira rent gwe baakuliira yali wa ssente nga mmeka? Bembalaabala ekitinye ennyo yali arenta atakka wansi wa bukadde 4 nga mbaze ekitinye yali eddala emyaka gyali mingi nga ne receipts azimpa ne bukopi bwa banka ng'abumpa bu banka slip bwa bankingirako ssente oba yabujjanga wa simanyi yambika luvannyuma nnyo nti omanyi nno muganda ng'ekiriwo ye yakwegambira nga ntandise okuba nga mutaddeko pressure y'amaanyi eyagala ssente. Kati n'aŋŋamba ssente tewali nze ssente tewali ekiro naye nakivaako naguma naye nkivaako. Bagamba ekirungi kivaamu ekibi nti nze ekyantuukako kyannyamba ate okulaba nti ate nnyambako abalala kuba am a victim with experience. With experience, yeah. So muli bantu abatandika Wamato nga mwenna mulina ideas gye mwazijja n'ebirooto gye mwabijja. Yeah, bekito bekiriso. Wamato twagitandika through experience.
Wabantu yatandika mwaka ki? Wabantu yatandika mu 2000 zaali 2018. I think yatandika around 2018. Yeah, because obuzira mu Uganda nga nabufuna mu 2016 17 yawo. Yatandika 2018. Olowooza lwaki wano waka ssente yammwe tuwoomeranga ate oba oli awo mugenda okujja nga twagirya nga ebawoomedde? Olowooza lwaki mu njogera ennyangu lwaki munnabulaaya teyandyesize nnyo munnayuganda bintu ebikolagana ne ssente oba nsobi eki gye mukola naffe ze tukola? Ekisooka mukulu Alani, ssente yaffe ebawoomerwa nnyo lwa nsonga temumanyi buzibu bwe tuyitamu kugifuna. Munnayuganda ssente yankuba kyeyo emuwoomera lwa nsonga bwe tujja bwe tubeera e Uganda, mu Uganda oba muto oba mukadde onaakulaba nga Alani anyirira alabika bulungi waleti erimu kasente, alowooza nti eri Alani gy'ali maybe azifuna mu bwangu oba atoolayo ntoole oba akola ki, ne batamanya kuba kati gwe ekirungi nti enfunda z'obadde ojja mu Bungereza mbadde nga nkusisinkana. Olumu n'onkubira essimu nesobola kulaba appointment ezaffe tezikwatagana mbakubye eyo nkola, n'omanya nti bano abantu be bati be babeera be bakola. Kati kyekibuzibu bulungi nti abantu baffe abali Uganda tamanyi buzibu ki munnabulaaya bw'ayitamu okusevinga ezo pawundi 5 oba 10 oba $1 10 kibeerewaawo. Kati mu kuzirya tomunyumiza, abajja zirya. Nammwe musonda 10 ku 10 kuba bba abantu kino nkibuuliza bannayuganda. Omuntu ali ku Bulaaya wamma naye asonda 10 oba mmwe mulabika mulina gye muzijje oba tukaa gavumenti eyoola neebawa ne mujja ne mukola be bagamba, naye gavumenti tetuwa. Nti Bulaaya nyinza ogamba naffe tusonda 10 naye ate Alani nti ogenda kukola ewiiki ennamba bakusasula pawundi 1,000. Pawundi ezo 1,000 bw'ojjako amafuta g'emmotoka, n'ojjako woosula, n'ojjako ez'emmere, n'oyesanga nga toyingidde ne mu negatiivu nga tewali. Era nze mpa nnyo ekitiibwa munnabulaaya yenna gy'ali asobodde okuzimba akantu ne bekabeera ka ruumu 2 ne kaba nga kasobola okuvaamu akasente. Kiddemu Mpa nnyo munnabulaaya mu nsi yonna gy'alimu asobodde okuteekawo apartment oba ennyumba oba muzigo ne bekuba gwa rooms 2 nga gusobola omuvaamu akasente. It is very hard e Bulaaya okuŋŋaanya kasente n'okalabako nti kali awo nti ziizino ziri wano eno kati pawundi 15,000 oba 1,000 kiri very hard. Kati omuntu wasoboledde okwefiiriza n'azimbawo ka apartment oba akaduuka oba ki oba ki muwe ekitiibwa because it's very hard. Alani wiiki eggwako nga toyina yadde 10 naye ng'okola ng'oli Bungereza nga toyina yadde 10 ng'oli mu England abaana balwana n'ofuna visa mwe gye muli emyaka 25 n'ogaa wiiki eggwako nga toyina ziggwako nga toyina. Ate e Bulaaya tulina obuzibu nti e Bulaaya tetwewola. Bagamba gavumenti ebawola. Gavumenti ekuwola naye ffe tetwewola. Kati Alani kizibu nnyo okunkubira essimu n'ongamba nti mukulu Moses mpolaayo 2 kozo okimanyi nange ndabika sirina gw'okubira essimu nga ndi Bulaaya ng'oli Bulaaya ogamba kati Moses n'amukwera naye katayina kati ng'ennaku ekuluma bwomu. So kati muno babanga akuŋŋaanyiza akasente n'akagira kabeera valued nnyo. Kitegeeza wano ali e Uganda bw'okwata miliyoni 6 n'ozimusindikira n'omugage n'osasulira ettaka yaba alowooza nti olayika olina we wazikoza omulundi gumu balowooza ate nga kikyamu. Kyova olaba ebiseera ebisinga bakugamba nti mu bulamu muno omuntu kisaana nnyo n'odiringa n'omuntu amanyi ky'oyitamu. Abajja kubaluwinga abajja nakusaasira abamu n'omutima omusaasizi kuba abakimanyi nti leero nno ampeereza obukadde 2 aba yabugjeewo aba yakoze eki so aba avaluwinga nnyo ky'oyitamu ne ssente zo nekyomugambye okukola. Kati abantu be Bulaaya ate twagala nnyo results. Mutunyiigira nnyo Alani nti kuba nze benkugamba nti Alani nkusindikidde emitwalo 2 gaago mba njagala mu dakiika 2 njagala results
oŋŋamba abiri gaagana eno nti ki kino kyenkoze. The moment b'odireyinga Alani oba onzibya nti kati anzibye Bulaya mwagala byamangu mangu nga bwe kiri awo mukyagala wano. byetukyagala wano. Waliwo eyampa ssente okukola pamiti bambi talowooza nti bambi nakola bwentyo. Bannange wano omusindikira ssente wano waliwo omusajja gwe nawa ssente okunkolera studio wano okumaliriza paka nakati taddanga mwezi mulamba twenoonya bwenoonya. Kati Bulaya oba wanziba dda nti olwo kati laba oyo owa pamiti Alani kati ali Bulaya nsobola kimunyonyola n'akitegeera tasobola. Kiyinza okuyamba nekitegeera olwaleero enkyamba sitabite kati owa pamiti omulaba kati oli mu bitabo bye nti Alani namumala we yakumala oyo kati yakumala alowooza Alani oba ssente akayazirya n'abaana b'e Uganda pamiti kati Alani sente kati yakumala kyoba omanyi oyakumala. Gwe ngaawangadde Bulaya kiki ekikunaabya Munnayuganda n'oganze Munnayuganda nkola bw'ati munaaba? Ekintu ekiyinza okunabya Munnayuganda nti Bulaya butuuka mu Bulaya Alani Bulaya etambulira nnyo abazungu bakola sisitemu yaabwe nti batambulira nnyo ku mazima. Alani abazungu talimba ebeera ekintu ne bwe kibeera kibi akugamba nti Alani nze sijja kukola kino nti Alani sikwagala nti Alani kino kati batugenda tuva eno n'obuyisa buffe obusiiwuufu oba okukumpanya oba obutogera amazima obutakola ki kati ebiseera ebisinga buli obeera n'omuntu ng'ayogera nnyo amazima ali straight forward omaliza naawe oyiza okwogera amazima kati so bwe tubawangaaliramu ennyo tuyiga amazima kati nze ondaba Alani bw'oŋŋamba nti Moses ŋŋenda kukolera kino kya ssente beeziti naye mpewamu emyaka 10 nsalawo wakiri ŋŋende naawe Alani aŋŋambye nti mpaamu emyaka 10 then omuntu agenda okugamba nti ŋŋenda kukola kino eno mpaamu omwezi gumu ng'ate akola ki alimba. Kati so tulimu ako nti mbanya kutambula ekyo oba kintu kibi naye nompulira amazima oba netugane netuga kati so amazima ago omuntu omugamba amazima. Kale abatulaba abalungi olunaku lwaleero nina omulamwa gwange guli ku real estate nga nakijja kuba nti mudiringa mu real estate ng'abawamato era dream yammwe ey'okusoloza amayumba abamu mubayambyeko mu construction abamu bazze beebuuzizzaako ku kyokkola obadde Bulaya emyaka 25 what advice would you give nkuba kyeyo munno okugula okuinvestinga sente ze mu real estate ku Bulaya n'okuinvestinga sente ze back home? So otandika ne side esooka ne side ey'okubiri. Simanyi oba Bulaya okigezezzaako oba olina bw'olaba emikwano gyo ba family abakikoze ne wano bw'investinze wano ozirabye nga zidda kuba eri yakulaba nga ye right now atulaba agamba awo kakati nti kano kankayiseewo mu kamera lwakuba kayinza okuba katategereka bulungi. Taata wange yaŋŋamba ekigambo kimu Alani yaŋŋamba nti Moses mwandikoze nnyo ssente mu Uganda ng'ekyalimu emivuyo. Naye namubuuza otegeeza ki by then yali akyali mu byabusobozi naŋŋamba katulaba bana baffe Uganda nti Uganda nyangu yakolamu ssente lwa nsonga sisitemu tebannagitereeza. Onoonya essomero mw'wanditutte omwana wo. Excella Quality School kwe kuddibwamu okwo. Ku Excella Quality School tulina ebibiina eby'omulembe omuli buli kintu ekiyamba omwana wo okusoma obulungi wamu n'abasomesa abalina obukugu obumala. Tusomesa abaana okulunda ssaako n'ebyobulimi n'ebintu eby'enjawulo okuva ku faamu yaffe. Excella Quality School eri mu kifo ekikakkamu ekisobozesa omwana okusoma obulungi ate nga tulina n'ebyokuzannyisa by'abaana eby'omulembe. Bwe kituuka ku ndabirira n'endya y'abaana ennungi tuwaye kansa. Tulina ebisulo eby'omulembe n'emmotoka ezitambuza abaana abava waka. Excella Quality School tusange
basangibwa gayaza Kijabijo. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 754 442 ne noti 761 113 163. Excella Quality School, excellency our goal. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono, ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 726 682 953. Teweerabira, saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Okitegeera nti tebannamanya mu Uganda yensi batannamanya nti omusolo tuyinza Alan mujjako omusolo tutya. Tuyinza tutya okuteekawo embeera nga Alan tetugenda munoonya, omusolo yagenda tunoonya agutuwe. Kasooka kati Uganda be bakunoonya okuwa omusolo, so nga ate Bulaaya ate ffe tubanoonya obbawo omusolo. Kubanga oba oyagala oba toyagala bijja kwebala. Kati gw'onoonya accountant akubalire. Kati ate werazo naffe Uganda nti Uganda tennaterera bulungi nti kati revenue yekunoonye kujjako omusolo. Kati so mu kaseera ako nti people tuba tulina okutaking advantage, tukolekole be tukolakola mangu bibeerewo nti eno ensi enagenda okuba ensi egenda tereera. Very soon Uganda egenda tereera. Eno ensi enagenda okutereera batandika okumanya proper channels ez'okusolooza emisolo egyaki nga gwe wakola dde ebintu byo nga weebiri. Kati ng'abalala gye bakaabira nga gwe wakola ki wakimala ddange ensi ennatereera. Tatange ekintu kyaŋŋamba so kiri kyogambye ekyebulaaya nti kati ebulaaya emukisooka emisolo mingi nti ojja kugula ennyumba ebulaaya ebeere nga yiyo naye osigala okyasasula council tax, okyasasula n'emisolo emirala egikola ki egigigenderako. 2 steps ze bayitamu okugula ennyumba ebulaaya. Steps ze bayitamu okugula ennyumba e Uganda. 1 ebulaaya balina osooka ne bamanya gwani agigula. That is Bungereza. Simanyi mu America kikola kira naye Bungereza. Ani agula ennyumba ne bakuteeka wali. Wano mu nsi muno oliwo ngaani, wajjamu otya ne bakiteeka wali. Batikinga box emwemu okola mulimu ki era omulimu ogwo gwokola ogukoledde ebbanga ki ne bakiteeka wali. Kakati mu Bulaaya tosobola kugula nnyumba e London, mu America simanyi bekiri nga toyise mu babulooka. Babulooka be baani? Ye banka. Kaddemu mu Bulaaya tosobola kugula nnyumba nga toyise mu babulooka. Twogera ku Bungereza. Ku Bungereza. Manya abana ba TikTok awo basala obuntu. Twogera ku Bungereza. Ku Bungereza. Ekiri Germany, Canada, wawa sikimanyi. Njogera mu UK. Okugula ennyumba oyita mu babulooka. Babulooka ye banka. Banka kati gwe bagenda olaba nti ennyumba njagala gigula. Kati nga obikwasa looyawo nga gwozinga emikono. Kati looyawo yadiringa ne banka paka ku ssaawa esembayo. Looyawo yadiringa ne banka, kati banka neekwata ssente neezuwaayo. Nnyini nnyumba ne bamugjamu, kati gwe n'osigala ng'osasula banka mpola. Sisobola kukwata ssente. Tosobola. Olina okubawo n'omusingo. Olina okubawo n'omusingo guli is it 20%? Yes. Olina okubawo n'omusingo gw'osasulako then banka neekuwola, nnyini nnyumba ne bamugjamu, gwe n'osigala ng'osasula banka ki mpola mpola. Ekyo kiri e Bulaaya. Kitegeeza nti okugula ennyumba ku Bulaaya it is not easy. Si kyangu. Kaakati ekiri e Bulaaya nti ekintu kyonna ekikwatagana n'ekisente empitirivu tosobola kiguza cash. Is it a must? Kiri mu sisitemu yaabwe. Nina mukwano sobola kukwata mitwalo gya pound 10 nga nali nazisavinga nengula ekintu direct. Tosobola. You can't. You cannot. Nina mukwano gwange bamuyita Alhaji Muhammad Katongole, nkutumiddeko. Haji Muhammad Katongole ali wano. Muhammad Katongole yali agala gula motoka, nampeereza ssente mugulire emmotoka. Yampa cash. Motoka yagera ku internet okutuuka mu dduuka
emmotoka yali egula emitwalo gyali 5 something eja pound baagaana okunguza emmotoka eyo nga nyina cash money nga nyina kugigula mu kibanja mpola era baagaana ogitunda cash money emmotoka eyo Haji Muhammad emmotoka nenjimugirayo nenjisasula mpola mpola ekitobe kiri tebaagala nnyo omuntu agula bintu cash oba buyaye bwabwe oba baagala kusiba miguwa kubeera mu mabanja Bulaaya ekusibira nnyo abantu mu mabanja evo tambulira mu mabanja akungamba tewali kale nze bulijjo mpulira ebyo ebintu bya simanyi ogula ono credit biki neze nga manyi kyeyagalire kyeyagalire system nti bwe mba zirina nsobola okugula mu cash bwe mba sizirina kati kyebakola bo tebakulaga nti no naye mu small print mu terms and conditions ezo we bakulookingira ogenda okwekanga nga bakuggaliddeyo nga tokyakola ki nga tokyasobola balina gye bakulemesa nakulemesa mpola mpola kubula musobola okugula ettaka balirizinga buli bizinzo tosobola toyina kyapa balirizinga nti ndirizinze emyaka 5 emyaka 10 abalimi bebalizinga ettaka bokka only farmers aba bagenda okulima abalunda bakola kinaye abasigadde kati nyumba bwenjigula anti oguze ennyumba eba yange forever kati nyonyola real estate y'okugula ennyumba bulungi ku Bulaaya nga njagala zikozesa commercial kisoboka bulungi ogigula nomala banka olwoyawo namala okuyisa mu process ya banka na buli kimu nemala okusasulayo deposit wo application negenda mu maaso ne bamala okuwa ennyumba then notekamu abapangisa tebakola ki tebagaana tekamu bapangisa kati real estate y'oku Bulaaya eyina advantages ki tutondekerawo then tujje wano ewaka era ewaka odirinzeeko okujjako okuyambako abantu basololeza as a company naawe ng'omuntu ogenzeeko mu real estate omukozeeko owawano omukozeeko yes nakatera mulimu nze nganze nembeeramu nga ne company okay tusokere e Bulaaya what are the advantages mu real estate y'e Bulaaya over eyawano advantage mu real estate y'e Bulaaya one the process doesn't take too long nti ozimbe igula matafali kola ki two nti bayinza okuwola whereas na wano bawole Uganda ne e Bulaaya ate bakuwola mangu nnyo bwanga ina credit history ki ngoina credit history ennungi the advantages tiremu cause na advantage endala olwokuba nti owobeera Bulaaya nti obeera wali akayumba ko ng'okatunulidde bwoti okalabaalabako the advantages eyinza okugambawo obeerawo nga kayumba okalabako ne wano tuba tugirabako anti kati nja kubeera Bulaaya nga wano sigirabako oyinza okuba nga nze Uganda ennyumba yange sijja girabako ne wano credo nimpitawo nenjirabako ennyumba yange ya advantages zirimu eziri awo koza bambagamba ate nzaddeko n'abaana ate abaana bange ate biki advantages zibeerawo naye nga ze zimu ku advantage nti easy supervision kyemba ngamba nti oba supervisingira ennyumba yo dana ate wano Uganda tebatoliwo nali njogerako ne Haji Waswa nangamba wano Uganda waliwo ennyumba ezisala Ebulaaya real estate esobola okusala noba n'ennyumba abantu n'obula abagipangisa ekisoboka bulungi ddala ekisoboka bulungi ddala nnyo one eyinza okuba nga wagigula nga wabi nga tewali baasi tewali train naye kusala two eyinza okuba nga wagigula buli area erina council tax wayo gwesasula oyinza okuba nga wagigula nga council tax waawo mungi nga omupangisa kuba omupangisa yena osasula council tax ng'omupangisa buli agijjamu agamba council tax mungi nze yosigendayo nekusala era zisala zibeerawo abantu nga nkalu kati ziri mu bantu nga temuli muntu zibeerawo. So what brings you home gwe mu kutandika nja kuzayo kemage katono gwe ki ekyasinga kubanga nze byempulira bw'ofuna akatabo ku Bulaaya abantu abasinga bagamba nze ne Uganda ndiddeyo kulaba maama wakulaba Haji. Alan statement eyo ogiraba egamba nti nze Uganda
I'm sorry to say but nze njagala nnyo okwogera amazima. Ebiseera ebisinga statement eyo eva bannaffe be batuzaala nabo betuwangaala nabo be batuleetera okukola statement ala nti wali muntu adduka Uganda ng'adduse bizimbe ng'adduse enguudo omuntu nziruka e Uganda nga nziruse Gwalani nziruse jjajja wange nziruse taata wange nziruse maama wange abantu baffe batuleetera ogamba bakulembeze naye amazeera abantu so be batuleetera nti kati nze Bulaaya muze Uganda Alan yankoze ati gundi yankoze ati gundi yankoze ati kubanga osanga abantu e Bulaaya n'omugamba nti waliyo ettaka e Kampala tombuulira nze n'abaana bange wano bangi nnyo okunziika wano buli lwenfuna chance y'omuntu aludde ku Bulaaya naddala mu abali mu myaka 25 n'okweyongerayo njagala nnyo babuuza ekibuuzo mmwe mwalaba ki mu Uganda ne muinvestinga mu ssente zammwe mu kuzimbamu amayumba mu real estate business oba oli awo tuyinza okulagako omuntu ekifaananyi ekirungi tetuganye mubbiddwa bungi bubakoleddwako naye nga gwe nkuba kyoyo gwe nnina kati gwe oli wa myaka 25 waliwo gwe nasanga wa 17 naŋŋamba ye talina kantu yaddaano nga talina kantu n'akamu bambi njagala ombuulire ku mboozi eyiyo ng'omuntu kyekyakupushinga kozi wano wagenda oli mwana muto kitegeeza ebintu bye Uganda ebimu nga tonnabitegeera bulungi abaana abamu abazaaliddwa e Bulaaya abamu abagenda nga bato Uganda ne ku mutima ne laavu teriiko gwe amaanyi wagajjawa agadde e Kampala n'ogula ettaka eryasooka n'ogula eryokubiri n'ozimba ku mayumba n'ozimba ennyumba anti kati olaba mukulu Alani ebiseera ebisinga waliwo kye tuyita okwebuzaabuza nti ebiseera ebisinga ne weweebuzaabuza otya east west home is the best omuntu yenna gy'aba abeera ali omutima gwe waka gubakola ki guba gumuluma abamu abasinga 80% ala nti tewali muntu atayagala kubeera waka olimba taliyo e Bulaaya taliyo okujjako omuntu nga yattayo abantu obanga Mungu yamugella nga he's a political nga yafulenga for political reason biki naye buli muntu aba yandyagadde akole ki abeereko ewaka kati ate ng'okubeera ewaka kubeera ng'otegeseeyo Alani tuli e Bulaaya ababeerayo nti tewali abeerayo ku bantu bonna abeerayo nti ayagala kubeerayo abantu 8 ku 10 baagala kubeera waka naye ate ekibalemesa okubeera ewaka kubeera ng'agamba ngenda kulya ki kuba ensi yaffe ekyali nto nti tetulina garanti ya kyakulya tetulina garanti ya ddagala kati kyekisinga abantu abasinga tulemesa okubeera e Uganda naalya ki ngenda kumalayo emyezi 5 ngenda kulyayo ki nzirayo kubeera Uganda for good benaalwala naafuna sente ez'eddwaliro kati bye bibalemesa but the moment to set that omanya nti nyina apartments zange zijja kumpa $50,000 akakadde bukadde 2 nsobola okulyako nengendako mu ddwaliro buli muntu ayagala kubeera waka buli muntu ayagala kubeera Uganda 80%. What's your story yakupushing okuyingira real estate e Uganda ng'oba oli awo kale byolina omuna Uganda bino yegomba kubanga oli mutuuze wa Bungereza ekyo buli muna Uganda si buli naye Bannayuganda abasinga buli omu yandigambye nti nze nembeera n'akatabo ka Bungereza nga naye tuli ya Bungereza teri kinsindiikiriza genda gula ttaka lya Kampala nze wano weewaffe e Bungereza kati njagala kuwulira ku gwe what pushed you to come back home to invest your money mu real estate e Kampala naddala omulundi ogwasookera ddala mala okuva e Bulaaya okumaoka e Uganda emeka yali 2017 what 2017 kuva 21 nalwirayo ddala 1 sijja kulimba nalwayo nga sijina mpapula nalwawo ofuna empapula kati nagenda ate n'okuba nti nagenda ndi mwana muto
awo mpiro gy'obuto nayo emyaka mingi nga nzanya buzanyi nga sikola nga nyina ekigurupu ky'abannange twali abavuka bangi ebungereza bannayuganda ba Patrick bani ba Kevin benna mbatumiddeko kati mu kifo ky'okukola seeka twayambala akonjaga nnyo n'okanyumiza kubanga waliwo yakatuuka ali mu maale ye Bungereza kakati butuuke ojjukira tugenze tuli baana bavubuka bato ffenna mbadde sabbuuni gwe naaba bangulira mugulire emmere gyendi bangulira kati ntuuse nga mbyegulira nga n'amalo nyina mangi baketi ewera buli kyenda bankyagala ala nze nagulako n'emmotoka nga nnya ewa Bungereza oli muvubuka muto anti kajjukira bazitimbako obupande oba oyitayita kuno ogiraba for sale by then emmotoka nga zigula paundi 2-3 n'ogamba ndisobola n'ogenda n'okuba ekyeyo kyo wiiki emu 2 n'ozifuna n'ogigula n'ogivugamu n'ogipaakinga awo wayitawo omwezi gumu n'osanga endala n'enzipaakinga awo wali obeera ne maama nali mbeera ne muganda mamange be yafa Mungu amusaasire byamusobako nali mbeera beki namwawo nga yakulabirira kati nga gwe 2-3 olaba nga ngula amamotoka gange nengula zi tracksuits nga buli kirungi nkigula kati nenyono n'emyaka nga 10 alani nga sente zange ndyandye kati engeri gye nali omwana omuto nga ne bazadde bange musiba mu piya 1 nga ffe bamemba abo ba piya 1 n'abo ba twins baani abo ba mudomo nga betubeera kakati bazadde bange teba inspiring olwokuba nali mwana muto nga mama ngamba alya sente zo nenyono n'emyaka 10 nga mama nga olwo mukubira akasibu ne mugamba mami simanyi omuzira gunfuye nnyo gula kacyayi kola booti kajjukira saaleka mwana Uganda nagenda ndi muto nennuma okutegeera kati nkuze era neetwala okumala emyaka 10 ala ninze nga sikula nga ndi muto ngezange emyaka 10 nagyonoona sente ndyandye kugula ngoye kola ki kucakala kugula mamotoka nenga parking awo nenyona emyaka 10 namala zaala mwana nga asooka nenzuukuka nengamba ngoli Bungereza kati nkuze 10 years wasted era sijja kulema nti ala nti myaka 10 nakye nakola egyasooka Bungereza 10 years kyozo kiwulidde myaka 10 yankomoze talina kiyakola Bungereza naye talina gwanenya nizogamba anenya mamanga yadda mukumpaana buwanyi hajati baja tubadanga mukumpaana ne haji mananga omwana kumbe ndi mukono manange moze nempewe kufuuye togenda 10 years nere empewo nyingi ku mulimu bagira mbakuleke kare ne mamange jana linsulanga nsuliza bwerere ne bambi Mungu yamujjulula myaka nga jije mabega kati bentu benkola ki myaka 10 jinfalani nate sejjusa nti nakiyiga era nkigamba abantu temutwala nnyo baana bato baana nga bakyali bato nga tebannafuna nnaku bulaya nze saakola twalina ekigurupu kinene era ffena tuzuukuseka temyaka ekitegeeza nkomoozi oli omu kubalaba abazadde nga baleesa abaana myaka 6 7 8 n'ogamba mukisa ajja kuba munamukisa nnyo okukwasaamu omwana kubanza nze am living example 10 years alani saafu nayo yadde akataasa k'ettaka mu myaka 10 gye namala Bulaya akataasa nti kaakano kange ate sente naziri nali wali mugula mamotoka tracksuits na trainers n'enzimba kati ng'ebittaka tokubako eno bannange ettaka nga sibi nga mulimu lwange terulimu ng'okungamba ettaka kubanga yagula oluwalabu lwesitegeera omuzadde Lubiri High School Buloba kampasi ly'essomero ly'abawala n'abalenzi erisitudde omutindo ogw'amaanyi mu disitulikiti y'e Wakiso ly'ekisulo n'abava ewaka lirina UNEB Center number ku madaala gombi O ne A level abasomesa batendekedde ddala mu kalikulamu empya eddiini zonna tuzisoosowaza so nga liri mu kifo ekisirifu ekisobozesa omwana okusoma obulungi layibulali weeri ate ng'ejjudde science lab computer lab ate nga bafaayo nnyo ku mpisa n'okutumbula ebitone by'abayizi n'olwekyo twala omwana omuwandiise kati kulanga egolo China ni nga sibitegeera byoyogero ngamba ettaka kyeki ndikole ki oli eyo olimu inet kati nga ate saagade ine wawalani ine nga tulya naye
okukula abazungu tebakutwala muko okwegomba ngero omuvubuka tekade nali emyaka 17 we nagendera nagende Bulaya nga maze senior 6 naye emyaka nga 16 17 Uganda tolabye ku nnaku serabye ku nnaku badde nasaboni gwembadde nabadde bangulira mugulire kati ntandise obulamu nzeka oli Bungereza so nenyonera emyaka 10 nga sina kyenkoze Bungereza kati namala kudda wano ngenda okudda wano eno era okudda wadda bya chati era nadde bya chati kujja kujoga baji waswabo kuba joga muko ngenda okutanga nga bo bavaawo nabaleka kuba nagenda okudda nga nze ndese ngoye nga baji waswa bavuga ZTX nga nze nyana twaka short nenga bazo okola ku Mozaze bajide mu TX ajiwasa ina TX njeru nga nga nze ate ninanga tonsena ya TX kati awo ntandikira okuzuukuka nenzuukuka nengamba era wadde Bungereza nentandika okujaji waso yanyambangako batyo biki paka kozi omulamita ya Giwudu era naye ali mu business ya property tofuna mukutya nga nzowa neno bano bewasanga wekalambiriza nekalambiriza ndi mugezi kwekaza siraga nti nno gankubye naye muli naddeyo nga mpeddemu amaanyi nenyigira mama wange ne taata wange ebyaddala anti tebampa maanyi nti zimba gula kola ki baddanga mu kumpaana ate omwana myaka 10 nenjiwa mu kinya kitegeza gwe wagenda ova Bulaya omulundi ogusooka okukomawo wano nga banno bewaleka wano abamu nga bakusinga nanze naddawa mama wange nvudde Bulaya after 10 years kwebaka era n'agamba nampa ne haga salamu aleikum banfumbira akatogo nendyanga buli kumaca naye namala kulaba ku bakwano bange abo baji waswa bawudu baani nenzukuka obwongo nemanya nti ekitegeeza nsobola okukola okuzimba nsobola okukola kinenzukuka era kati wenjogerera siri bubyalani toli bubi wandekamu ebibiri siri bubyalani Ebungereza awo nongamba nti Alan gwamanyi by the way Ebungereza awo omuntu okuwa ebibiri bye munanga ate abantu abo baba tebalina era nze omuntu ampadde ebibiri Ebungereza nyongera okwebaza kubanga nkimanyi bulungi kyekitegeeza kubyo lwaffe bakwadde akadde nga kalamba bantu b'Ebungereza baavu bambi oli akuwa abiri tulina ssente bulungi akuwa olwabiri nagamba tukola nnyo kyova olaba nti zino kampani nga ziwamato zaani abantu balina ezettanira ennyo lwansonga nti one kati nga kampani nga zino ezaffe ziwamato nti ffe abakolamu abasinga tulabye ku mbeera y'ekyeyo tuwangaliddeko ku byeyo kati tumanyi nnyo ennaku y'omuntu nkuba kyeyalani nze oli kasitangamba nti nzimbira layini 3 eza bulooka era nze njo muzimbira sobola muzimbira emu nti oba nzigirayo ssente mu bapangisa bange zimaniginga ennyumba kyemba nkola kozimba mmanyi nti kyayitamu nti kyonna kyemba ndaba ekiyinza omumokosa manya nange kiba kijja kukosa kozimanyi gyaba yajja ssente ozikola ekyo kyaba yakola buzibu ki bwewasinga okulaba as you're investing your money in Uganda for the first time otandise okukwata akasenteko ozuukuse ogamba nange bwenzirayo Bungereza kankole otandise okuinvestinga ssente zo mu real estate e Uganda obuzibu bwe nafuna era bwali bw'abaŋŋanda amazima gabere mazima obuzibu bwe nafuna bwali bw'abaŋŋanda zange okubeera nga sente zange bazizanyiranga mukeeraawo nga balowooza nkyali Moses oli ow'omuzannyo kumbe kati nsanze bano bagiwudu bagiwaswa baani banzuukusiza nti you can do this kati ate nakolagana na famire era ne basigala nga sente bazirya bazizanyisa bakola ki paka lwe nabatebukamu nentandika okukozesa nasooka kukozesa kampani ya mukwano gwange agiwudu nenkolera bulungi beyankolera then nentandika okukola nti ne bagiwaswa olinga ng'agamba munnayuganda ali ku kyeyo nti companies eziconstructingira abantu for example nga Wamato osobola ojjesiga nekkolera ekintu okusinga ab'eŋŋanda emirundi 10 mu 10 nti ab'eŋŋanda
nti company zisinga nti one company ekolera mu mateeka erina terms and condition muba n'endagaano erina gy'ogiroopa ate ebeera registered nti zino company ziba zigestalinga okuviira ddala eri mu company house bakubuuza biki byogenda okukola era olina amateeka g'osayininga nabo nti nja kukola benti ne bakuveetinga nabo tebagulawo company nga tasuza kuveetinga ekyo ne kibeeraawo kati n'endagaano gy'osayininga ne company naye ate kati Alani muganda wo temuwandiika temusayininga temukola ki ebiseera ebisinga ba family member tubakozesa nga toyisaide ne ssengaawo mbu senga gyange nakolagana n'Alani mumala kutabuka n'onoonya ssengaawo nagamba Alani nga yayonooneka dda munnange ng'olabye Alani yabba n'enkoko zange wano ng'amaze okukubba n'ate company yo oba omanyi nti kati ngenda baloopa wano ate company eba ne repetition kati olaba kati nzalani okuwulira obuwulizi review ng'eri negative ng'ekwata ku company wamato kiyinza okunsuza nga ntunula we would rather lose money naye ne tusigaza omutwe gw'amato nga guli waggulu bee guti than okuwulira negative feedback because the moment you start getting negative feedbacks mu company kiba kyonoonese kati so nebakabaka feedback nga katobe kati kalema oba olina okalwanisa okulaba nga okasootinga olimefuna negative feedback ndala yonna muva Bulaaya afunye mu properties ze bwaba wangaalamu oza bafunye mu properties zabo kuva ku apartments ennyumba oza babinyumiddwa ababetanyidde company waliwo omwami ali Bungereza eyo bamuyita mwami Robert Mwebe mukwano gwange mutumiddeko balina muzeeyi waabwe ali Masaka eyo yabazaala Mwebe Robert Cedric bangi balinga basatu bana naye muzeeyi yamala emyaka alina akakeedi awo mu Masaka bambi muzeeyi nga tafuna yadde sente ze mu akeedi ye kati mwami Robert oyo olwokuba nti yali mukwano gwange ebiseera ebisinga abantu tebatera kwagala kuba bantu be bamanyi chances kati nebimala omukuba nebimuzunza kati mwami Robert olwokuba yali mukwano gwange addira kampa ennyumba ze aziteeka mu wamato azikwasa Haji Waswa kati ate nga tamanyi nti nange ndi muki ndi mu wamato kati nga Haji Waswa batandika kulabira ennyumba za mutaata wa muzeeyi Mwebe oyo nga bamukolera bulungi nnyo kati luvannyuma nnyo bamaze omukolera obulungi aŋŋamba simanya company kibiki nga lwakizuula nti nange ndi mu wamato naye nga bamaze omukolera ki bamaze omukolera obulungi so gye bali abantu bangi bali apa ennyumba bawezikwasa company omanya nti ne beetaba wamato naye abantu mudiringa ennyo naye mukozese nnyo ekintu ekikwatagana neki n'okudiringa n'ekintu nga waliwo obuwandiike nga muntu alina gy'ojja omuloopa bamateeka oba ki awo oba ojja funamu naye bino ebintu bya hearsay odde ewaka nga maama yakola kyayagala ne taata yakola kyayagala ate ne bakunyiigira nnyo kati muganda ogenda mumukola ki maama ogenda mumukola ki nti Alani yakoze ki mbu muganda we yalidde ssente Alani naye atuleke kakati mbadde manyana ne kye batuyitira nti maama Moses alidde ssente za Alani abo nabo mbadde manya Alani naye kasita muganda we mbadde manyi balina kye bamukoze naye company the moment you mention it company enkoze beti ne beti Alani buli muntu avaayo agamba tukole kati company ziba zitya agamba beba nasusiba beba natukola ki beba natuggala beba natukola ki kati olwa nti zifaayo nnyo okulaba nga zikuweereza bulungi mugezezaako okusoma gwe nga awangadde ku Bulaaya mugezezaako okusomesa abaana bammwe abato real estate tugezezaako naye abaana baffe abali e Bulaaya kiyamukisa mu bintu tebakyagala olwokuba nti bakulidde Bulaaya n'ekigambo real estate abasinga tebakimanyi nti bo abaana betuzadde ku Bulaaya ebiseera ebisinga tebaagala kumanya bintu bya real estate ebyo tebimulya tabimanyi ate Uganda kati ate omwana Uganda ajjukira abaakikuliddemu ngamba abaana bammwe abe Uganda mubasomeseza okwagala ku Uganda tugezaako basomesa okwagala Uganda era by the waliwo omwana omu
omwana oyo maama we mukwano gwange naye omwana ali simumiitinganga kati obulisi nabadde mutambula ne musanga omwana n'afubutuka mu nnyumba yemanyi ti wa mukwano gwange bamuyita Bbiira kati omwana ne mugamba I know your mom muvubuka akuze bavubuka bano abakulu bano abambala ebikoofiira ebijaketi ku mutwe abo nasooka ne ngamba omwana owase muna Uganda kati bonna namugambye nti manyi maama wo nambuza mama wange yani nakamuvuka mulenzi myaka 25 how do you know my mom nemugamba my mom is my friend biki nti kale nemulira manya ga maama we okay ntwakana kati nade ndi awo jonga ndi wano nampereza message ng'omwana oli aŋŋamba ayagala kudiringa mu real estate bulijjo anoonya omuntu ayinza omuyambako okumuwa idea n'omupushingako naye nga mwana nzwala y'Ebungereza kati nolaba nga n'abaana abato nabo bambi they are trying okukola ki okujja wano real estate mwana message nzina ku simu awo yampereza message nina akantu kengenda okuzzaayo you enlight something small before we wind up wayogedde ku kintu kya taata okugamba nti mu investinge mu Uganda nga Uganda tenakola ki ningejoka state nzeemu nkuba kyeyo ali eyo atulaba olunaku olwaleero nammwe abaludde mu Bungereza abaludde ku Bulaaya kyemugamba Uganda fe abagirimu oba oliawo tetunnabuuka Uganda is so virgin abagirimu era ffe tubeegomba nnyo abali mu Uganda full time ekyo bala nze nzija ndi hafafu nzija nnyo nzija era ebisesenga mbeera nnyo Uganda nti Uganda ekyali virgin lwa nsonga nti Uganda yensi wokyasobola okugwengawe kyonna kyoba okoze ekitali mu Bungereza kijja kwogera kiri America Canada naye kiri mu Bungereza gyembeera nti Uganda tenafuna system alani kakati wano Uganda olaba nti ffe Bulaaya omwana yenna kasitoweza emyaka giba 15-16 tulina kye tuyita national insurance number eyo kusasulira omusolo nti omwana eno ogenda okuza emyaka 15-17 nkyerabiddemu naye waliwo emyaka gyolina okuweza oba oliawo bbunga egudde kitegeeza nti yakujja ku musolo kati wano Uganda otuuka n'okuweza emyaka 7 nga tolina adde enamba kusasulira omusolo naye nga bigenda bijja tayimanatuka nga busasula omusolo alani nti mu Bulaaya n'omukazi kale tetubalinayo bano bantunda nnyanya nkola kye naye naye asasula omusolo kati ne Uganda emyaka gye gigenda okujja mu maaso tujja kwesanga nti n'omuvuko n'atambuza enseenene ng'alina osasula omusolo ku nseenene ezo zeyeetisse kati so omuvubuka yatambuza enseenene yandibadde akamamu ssente mu nseenene ze nga ne gavumenti natandikamu cyane kakola ki kuzijjako musolo kyekyo muze wange kyeyaŋŋamba nti kati mukolekule mukuŋŋanya Uganda tenakola ki tennatera kuba egenda mu maleetereere kati kiŋŋambire munnabulaaya ali eyo oba osanga gwe bigambo byayinza obitegeera oyo munnabulaaya nga atya okukomawo Uganda okuinvestingawo essente kantunule ne mu kamera bulungi munnabulaaya kuba njagala abaana ba TikTok bakasale bulungi munnabulaaya munnange wenna ali mu America, Canada, Saudi Arabia, mu nsi yonna gy'oli ne bwoba oli Nairobi ne bwoba oli Sudan bannange tuinvestingeko wano e Uganda nga Uganda tennatereeza system nti bwe bannatereeza system kigenda kubeera kizibu nnyo ng'ate tujja kuba twagala okuinvestinga nti gye bugenda okujjako mu maaso awo Uganda egenda tukanga okugula ettaka oyita mu mitende kuba kati leero Uganda okugula ettaka tolina mutenda gw'oyita muleeta bulesi ssente zo n'okola ki n'ogula nti gye bugenda okujjako mu maaso awo Uganda egenda kutuukanga n'okugula ettaka balina okumanya lyani oliguze ssente mmeka ffe nga gavumenti tufunyeeko mmeka nga n'okuzimba akayumba ngaako bamanya nti Alani azimbye bulumuzi bumeka buli 8 abuzimbiza ssente mmeka ffe gavumenti tufunyeeko ssente mmeka so kati bannange tuinvestinge ng'obudde bukyali mu Uganda waneeno tukameekamu kye tukamyemu gavumenti ena agenda okutukotereza system yayo ng'ensenda kuba they are working towards the system nga mukamyemu abaana balitandikiraawo naye sawa yakati buli muntu alina amaanyi yenna tuinvestinge Uganda tukozese company zetuyambeko n'okwebuuza mu bantu
abatusingako. Okay. Anko Moze nga tumaliriza kano kange nkakwebuuliza. Wamma abantu batugamba mbu Bulaaya eno gye mulaba bizibu ffe twegomba n'okukomawo eyo era nze singa kisoboka naali badde nzira Uganda naye ng'ate bo tebadda. Wamma omuntu ng'omugamba kiyandigenze Bulaaya oba what is the best? Nze ku lwange emyaka gye mmaze Bulaaya omugiraba ffenna abaliyo Bulaaya waliwo akamasu. Akamasu ako kaba ka butimba. Emmese ekayingira mu beeti obumasu osimanya bwe bakyabukola. Naye bekayingira mu beeti ate ebeeramu nga naye tesobola kafuluma mu kabeeramu obuntu bugifumita ng'efuluma beeti n'ebeeramu ye Bulaaya etya. Nti abasinga ffenna be mulaba nga tuli e Bulaaya tulinga abayingira mu kamasu ako bebbu tosobola kafulumamu olaajanyira muli. Kati ebiseera bisinga nti abantu akugamba gwe nga gy'oli gw'otugamba tetujja nga gy'oli nange nandyagadde okujja nkomewo naye kano akamasu tekaŋŋanya fuluma nti buli bwe mbanga afuluma binti nga kanfumita nga nzirayo paka Lumungu bakujjulula nga tuvudde Bulaaya. Naye Alani abantu 95 ku 100 buli muntu ayagala okukomawo ewaka. System gye bayita system. System yekukwata nga system ke kamasu oluba okukagwamu booti system tekuta okujjako nga Mungu akusaasire no investing nga kyo investinze ekitini n'odduka n'okomawo ewaka no enjoying ekyo ekitini kyo investinze. Naye bw'ogamba mbu system ejja kukuta system tesobola kukuta. No ye yongera kukunyweza bunyweze etyo naffe twagala eyo system etukwatemu. Kati ate mu bantu bonna nti kyamukisa mulungi nti njogera ne muva Bulaaya munnange Alani ebintu obimanyi. Njogerera muna Uganda agamba ne Jose wuyo naye agamba eyo system gye mwogerako nange njagala nzije nkwatemu. Kali kamasu amma ogira onywereza waneeno omuntu bw'obanga oli e Uganda ng'osobola okufuna ekyokulya n'ekyokunywa nze nandigambye nywereza wano. Bulaaya si nnyangu mwenga gye muli ffe gye tuli twagwa mu kamasu kaatukwata tetuli bulungi bannange ntula mu kamera mbagamba naffe tetuli bulungi kamasu kaatukwatirayo. Nange nga ntula mu kamera nga mbagamba naffe twagala akamasu katukwateko. Mujje mukawulire naye nga kale omukisa bwe gubeerawo however bw'ofuna chance gye Bulaaya bagamba buli muntu alina omukisa gwe jangu ogese omukisa gwo. Moze kyayitamu goyinza obutakiyitamu. Nyina mukwano gwange ali mu America eyo kyemanyi interview najja giraba yakabeera mu America mukyala yakuba mu America emyaka Alani giringanga 5 naye Alani nenkulaga ennyumba y'omukyala oli nze munange mwenyini ntya n'okutya yabeeranga wano nga tumuletera ku perfume tukola ki n'agenda mu America yamaze emyaka giringanga 4 naye yazimbye apartment oba ennyumba ziri oba mmeka apartment mpanvu eti so kyengamba nti abantu babeera omukisa kati singa namugamba mbu tojja kati andibadde agamba naye yagenda gwe mukisa gwe nti era aguze amatakazi just within 5 years nenkolaga apartment y'omukyalo oli baali bakomewo e Uganda nja kusaba omukyazeeko bambi omumpeera ddala benjagala abo okuba mikwano gyange abo akoze so kiddamu kizogamba sijja disika banemunsi sijja disika yenye wantu mutemujja mbadde nsaaga buli muntu agesse eki omukisa gwe nze ekyange bwe kiba kyagaana tekitegeeza nti n'ekyo kijja kukola ki n'ekyo kijja gaana. Kale ku mukutu kwe tuli ankomoza ebigambo ebisemba director wa Wamato. Ebigambo ebisembayo mbagamba nti bannange mulete emirimu mu company ziba managingire nga Wamato Estate Management mubeesige bamanye ennaku gye muyitamu bankuba kyeyo bannammwe abalina obulumi abamanyi obulumi side ne side abamanyi ne value y'essente za nkubawo eki akantu akakulu nnyo okudiringa n'omuntu amanyi value n'obuzibu bayitamu okuteekawo apartment eyo so mujje mu Wamato Estate Management twogere tuyambagane tulabe nga muganyulwa mu bintu byammwe.
kale namba zeze ziri wansi awo ezawamata ozosobola okubanga ate oyitamu okubanga ate obafuna. Onankomoze atuula Bungereza, so gwe yalina assets ne properties zo nga ziri Bungereza, mwangu wa kunoonya atuula Croydon. Mama Alani nina akantu kakulu nnyo kaddakiika kankayise bannange si buli muntu gwalaba ku Alan Close nga azzeeko ng'abeera bweru nti atwala abantu ebweru. Mu Wamata otumanaginga properties kuzimbira bantu mayumba, kugamanaginga na kugasupervisinga, tetutwala bantu bweru. Oli akubira essimu Alani ng'agamba njagala kugenda Bulaaya, njagala kuntwalira kino, njagala kunnyamba onkolere booti, bambi bagenda babba. Mbeegayiridde muyite mu channels entuufu okufuniramu zi visa. Si buli muntu nti atwala ki, atwala abantu ebweru. So abo abaana b'e Qatar ne Saudi, Bahrain, Kuwait, Dubai, Abu Dhabi, bambi abaana bemanyi bambi basumbuwa bambi. Hari nabo tebasumbuwa nti basumbuwa naye bwe balowooza. Bambi butamanya baba tebamanyi. Abaana bankubye amasimu gavuga. Mukulu gyebaleko kakati nze nkoze nti okugenda e London. I normally advise naye nze sitwala abantu bweru era twaba omuntu agamba nti abateebi njagala kumutwala nze sitwala abantu bweru naye nyinza okukuba advisinga on what to do naye ffe nga Wamata tetutwala abantu bweru. Mukawulidde keeko. So namba eziri wansi awo kuba essimu ng'omulamwa nina properties zange njagala kunsololezaako. Mwami Wasswa njagala tutuule ombuulire kino kikola kitya ne kino kikola kitya. Njagala zimba nnyumba zange Nansana, olowooza nnyimbe ennyumba kikaaki, nsabe ssente mmeka. Mwami Wasswa ajja kubanga akuddamu. Ennamba zezo wansi awo zikube kuliko ey'Ebungereza kuliko ez'e Uganda naye bakugambye amazima. Saagala onkubira essimu ŋŋambe nti ate munnange muye mugamba nziremu njagala muwa ssente antwale. Tebatwala. Alan Cruise gemanya Cruise Exclusive gwe mukutu saagala kubanga ate nsukka kwa olunaku lwa leero. For now, ladies and gentlemen, nsebe bulungi mwerabe.